Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire, Ssenkulu w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama, ono nga n'akakiiko ke ekisanja kyabwe kye kijja kiddizibwa obuggya, alambuludde nti emirimu gy'akakiiko kano gibadde teginnaba kutambula bulungi olw'ensonga nti tebannaba kufuna buvujjirizi naddala mu by'ensimbi. Preliminary activities of the said roadmap on account of delayed availability of funds. However, now that we have been assured that in this financial year, the Commission has been allotted or allocated funds. Ono agambye nti newankubadde nga wanaabeerawo enkyukakyuka okusinziira ku nteekateeka gye baalina, kino kyakukosa emirimu mitono nnyo egyali girina okubeera nga gikolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024. That we are not going to adjust the entire roadmap. It's only the first activities that we are supposed to have commenced with in the last financial year, which we could not, which will be the subject of adjustment. It's not a major overhaul of the entire roadmap. It's just a few activities. Omulamuzi Byabakama era akkatirizza nti obutabanguko lyerimu kweri ejjinja eddene mu nteekateeka z'ebyokulonda mu ggwanga Uganda. Era wano n'agamba nti kyetaaga okuteekebwako omulaka okunoonya abo bonna bassempala abeenyigira mu buvuyo buno obw'okutabangula okulonda. We need to do this because nobody is going to do it for us as a nation. We can only thrive in whatever we do. We can only live peacefully. We can only leave our homes to our workplaces, our children, leave our homes to schools, and so on, when we have a peaceful, secure country. Ono agamba nti obutabanguko buno mu kulonda buleetawo okutya era n'abamu ne beesanga nga eddembe lyabwe ery'okulonda libaggiddwako okwerondera abakulembeze be baagala. Some people fear. It causes fear in the hearts and minds of some people. And this may at times result in some of them who are voters in keeping away from the voting or polling process. Violence threatens business and investment and disrupts people's livelihoods. Akalulu akasembayo okukubibwa mu ggwanga Uganda kaaliwo omwaka gwa 2021 era nga n'akalala kalabika nga katandise okubindabinda nga kakuba koodi nga kano kaakubeerawo omwaka gwa 2026. Buliba buti buliba bugenze.